Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Oluganda mpuliriza dakiika ntonotono bivi subhanahu wa ta'ala waliwo video etambula ku mikutu egimu nga erimu okwogera kw'omu kubasomesa abasomesa ku mikutu egy'enjawulo ayitibwa Mohsin Chiti Burhan. Video eyo yabaddemu ebigambo by'obukafiiri ddala, obukafiiri bwennyini amanyi bwe baasomesa nti omuntu ayogera ebigambo ebyo ayogedde bwe bya bukafiiri. Sigamba nti ne mukafuwaza Chiti, naye kugamba video yabaddemu ebigambo by'obukafiiri ddala bwennyini amanyi baalamula nti ayogera ebigambo ebyo bya bukafiiri. Omulongo gwa video eyo Chiti yabadde yeetondera bakafiiri ejjeko enziro wakati we n'abakafiiri gye bayinza okubeera abayinza okuba nga balaba gy'ayambadde ey'okubeera nti nno ayogera ku masanamu gaabwe n'enzikiza zaabwe ze baliko ez'enfu, ate ne yeemetta enziro ennene wakati we ne Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga mu kwetonda yalaze nti bw'oboogera ku Jesus kale gwe kiba kikosezza obubi akitegeere, bwe kiba kiyisizza obubi akitegeere nti bo si basiiwufu bampisa ba Chiti kutyoboola muntu oba kuvuula muntu anzikiza gy'alina. Kantuuse okwetonda kwange eri mikwano gyange abatali basiraamu, olumu oba oli awo abatatutegeera bwe twogera ku Jesus, bwe twogera ku Kristo n'ebiri mu layini eyo, wenna akosebwa mu mbeera mu endala tusonyiwe. Tetuli basiiwufu bampisa kutuuka kutyoboola muntu yenna lwanzikiriza ye. N'amaana aga nti buli muntu waddembe, ensonga ennene ddukya, buli muntu waddembe okusoma enzikiza gy'ayagala era emutebenkeza gy'atebenkera nayo. Buli muntu waddembe okusoma enzikiza gy'ayagala era gy'atebenkera nayo, nga bw'ati waga Chiti Mohsin. Buli muntu waddembe okusoma enzikiriza gy'ayagala gy'atebenkera nayo. Kigambo kya bulabe nnyo, kigambo kyatula bw'atyo n'okubanga akiwatula bw'atyo era nga bw'atyo bw'akikkiriza, kigambo kyo kya bukafiiri, okuba nti buli omu wa ddembe okuba n'enzikiza gy'ayagala, okusoma enzikiza gy'ayagala era gy'atebenkera nayo. Olwo yabadde ajogera kwetondera bakafiiri bamuggyeko mbu enziro gye badde bamulabako emwambadde asigale ng'atukudde wakati waabwe nabo, naye ali mu kwemetta nziro wakati we Allah subhanahu wa ta'ala. N'agenda mu maaso n'agamba nti ekituufu ye mu njogera zaffe, mu njogera ze ye agaye takirinaamu era takisuubiramu kubeera nti abantu balina kubeera basiraamu. Kyatebutya bayinza okubeera basiraamu n'omutonzi waabwe tebafuula basiraamu. Ekituufu mu njogera zaffe tekituliimu yadde olunaku oba eddakiika kusuubira nti abantu bonna bateekwa kuba basiraamu. Maama, tusuubire tutyo, tubirowooze bwe tutyo ng'abantu ffe twabatonda. Kati abaayogera ku ki era lwaki abaalaga kinti abaaye ki kyaba agendedde basiramu kuba tebasiramuka. Bwekwongera okwonoona okuba nno agamba nti yeerongoosa wakati we alongoosa wakati we n'abatali basiraamu, yageraageranyiza obusiraamu n'ekyettunzi ekitundibwa. Bw'otunda nkoko yo, bw'otunda mbuzi yo, bw'otunda muceere gwo, n'amaana agamba nti busiraamu bulinga kyattunzi yabulagerageza n'ekyamaguzi ekitundibwa. Bw'oba olina ekyamaguzi ekyo ky'oguza omulala bw'atakugulaako omuvunaana, temuvunaana. Bw'akugulako yalaba. N'amaana alaga nti obusiraamu bulinga kyamaguzi ekitundibwa, kyettunzi ekitundibwa. Aguze ataguze, agula ataguze talina musango, talina buzibu. Kugamba ataguze kino obusiraamu kuba naabukkiriza talina buzibu, tegedde era talina musango, talina buzibu, talina musango. Waddembe okusigala kuba yabaze n'alaga nti waddembe buli omu okubeera n'enzikiza gy'ayagala. Kati oba ayingidde okusaba tabuyingidde, talina musango, talina mutawaana. Nti bino naffe tulinga abatunda eddiini, aguze agule, ataguze talina buzibu era talina musango. A'udhu billah. Allah amaze okulangira mu Qur'an al-Karim buli jenna atabeere musiraamu agenda kubeera mu jahannam era ayina kubeera nga agenda kubeera mu bibonezo by'amaanyi, tagenda kubeera nga Allah amusaasira n'okumusonyiwa n'omaano ga talina musango, talina buzibu kubanga kyaliko naye waddembe okuba nga akibeerako. N'amaa maaso mugenda mu maaso mu kwongera okwerongoosa wakati we n'abakafiiri, n'ayozayoza abasiraamu okutuuka ku mwezi gwa okusiiba, Saidi endala n'ayozayoza n'abatali basiraamu olw'okusiiba kwabwe, era n'amaliriza nga bonna abasabira n'agamba nti tulajanira omutonzi waffe ffenna buli omu amusasula musera. So njagadde kutwala mukisa guno kwozaayoza sayidi y'abasiraamu abaatuuka mu mwezi guno ogwa Ramadan, n'enjozaayoza ne sayidi y'abatali basiraamu nabo abali mu kisiibo kyabwe. Tulajanira omutonzi waffenna buli muntu amusasule. Bannange statements zonna ka video ako kunnabo kakuŋŋaanya ebigambo Mohsin Chiti Burhan byeyogedde mu ka video ako bukafiiri bwennyini. Manyi baabiramulako nti bukafiiri bwennyini obwetongudde.
Lwaki omusiraamu alabaka video yako totwala bigambo ebyo olowooze nti nno biyinza okubeera mu butuufu. Tebiri mu butuufu bw'olabya bigambo ebukafiri bwennyini. Ekyokubiri okubeera ng'okakasa ddala bulungi nnyo ti abakafiri bonna kye baliko bali ku ddiini enfu, ddiini ya sheitaani. Nga Ibn Qayyim rahimahullah bwe yaginnyonnyola yagaa nti walina ekitabo kye yawandiika Ibn Qayyim nagaa ijabaatu abidi as-sulban wannama alayhi diinu shaitaan, omutwe gwakyo obuto guli, yagamba nti nno bakitegeere ti ddiini gye bali ku ddiini ya sheitaani, ddiini si ntuufu. Inna diina inda Allahi al-Islam, dini yentuufu eri Allah, ad-diinu al-mardiyu as-sahihu al-mardiyu inda Allah, Allah gy'asima busiraamu. Buli yena asinkana Allah nga si musiraamu, Allah tagenda kukkiriza mirimu ki, yatalina ddembe okubeera ng'akola ddiini y'obusiraamu, agenda kubeera ng'abonerezebwa. Era Allah tagenda kumuwa mpeera yadde okubeera ng'amusiima. Ebibonerezo tagenda kubivaamu lubeerera, nnaku ku nnaku, mutawaana ku mitawaana, kasita anaafa nga si musiraamu. Naye okwagala okulungyerungyera wakati waffe n'abatali basiraamu nga tubalaga nti nno tebalina mutawaana naye basigala ku bukafiiri bwabwe, tebalina buzibu. Akati eggulu wagambye bali kweccamu, ate olwaleero nogaa tebalina mutawaana, kontana kwankula kyoko. Era kino wali obuzibu, buli wookola ekigambo ng'oyagala kuyimira wakati w'abantu bakusiime, bw'otyo oteekeddwa okukontana. Eggulu wagambye kye basinza kikyamu, olwaleero baddembe okuba nga basinza ekyo. Kati ki ku byombi kiki olwanirira osigala omaliriza ng'olwanira abantu kusiima? Kati Muhsin kiti kyalwanira si ddiini kubanna abantu bategeere nti kibali kikyamu kibaliko n'abasamba bamanye nti bali ku kituufu, kulwanira kugatta wakati waawo asigale nga bati omukyaye ate nga basamba alabanga asomesa eddiini nga no bamwagadde. Ekyo nno bwe bulawo businga okubeera obunene. Ekyo bwe bulawo businga okubeera obunene, okubeera ng'oyagala kulinnya sayidi ne sayidi. Bayite bakulaba bubi ate n'abasiraamu bakubenga bakusigaye bakusitudde. Abasiraamu basigaye bakusitudde, oli seeka waabwe, n'abakafiri basigaye nga bakulaba bulungi nti oli muyunzi muzzaŋŋanda. Ekyo nno kyabulabe kimuviiddeko okuwapa ebigambo by'obukafiiri ddala obunene. Allah fenna asomesa, Allah jalla fenna abenga atuwa obulungamu, abenga atusonyiwa ebituukirako, abenga atukuuma nga tuli ku tawhidi ne sunna, era atutte nga tuli ku tawhidi ne sunna, atukola ku lulwe n'oggobera omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam.